الحمد لله عدد ما يشاء من خلقه. الحمد لله مع كل طرفة عين وتنفس كل نفس. الحمد لله حمدا دائما لا منتهى له دون مشيئته. اللهم اقبل بقلوبنا إلى دينك، اللهم اقبل بقلوبنا إلى دينك. يا من وعد فعوفه وعوعد فعفاه، اغفر لمن ظلم وعصى. يا من تسره طاعتنا ولا تضره معصيتنا، هب لنا ما يسرك واغفر لنا ما لا يضرك. أشهد أن لا إله إلا الله، من تقلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزق، ومن مات فإليه منقلب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه ربه تبارك وتعالى حكمة وطريقا وسننا، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، أوصي النفس وإياكم بتقوى الله عز وجل. قال جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال أيضا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال مصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اثنتان في الناس وهما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وقال أيضا في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، وفي رواية ستفتحون مصر وهي الأرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وفي رواية: فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة وسهرة. abibitiibwa abakkiriza ebiragiro byonna obugonvu ebiragiro bitegeerekeka
biteekebwa mu nkola naani abiragidde. Buli alagidde waatategeerekeka maanyi ge, kukola kwe. Abantu banyooma byalagidde. Buli alagidde kyovula mu hadithu al-Qudus Allah jalla jayagamba nti ta'arifuni qabla an ta'buduni. Senga Joe Biden ajja mu Kampala kubanga lot of heights abazungu bangi mu Kampala nga teri amuwerekedde, naye mukujja kwe n'atambula abantu naye senga bukenja ne bagamba bannawe pulezidenti wa Amerika okumwanjula abantu batandika omuwa ekitiibwa, naye abantu tebamumanyi, buli omu amuyisanga bw'ayagala. Abaddu ba Allah jalla jalaalu, ensi eno eriko nnyiniyo, omutonzi wa buli kintu kyonna Allah jalla jalaalu. Yaliwo nga tewali kiriwo Allah, nga byonna weebiri n'abiteekawo biqudratihi. Osobola okikkiriza nti nno mu nsi muno buli muntu yenna oba pulezidenti ani yali alidde ku musaayi guno oguva mu bakyala ogwa hayud, abakyala nga bali morning preps oba nga bafuuse ba member of parliament ba MPs, ogw'omusaayi yemmere y'omwana nga ali mu lubuto. Kyova olaba omukazi if at all a lady gets pregnant taddamu kuministratinga. Allah jalla jalaaluhu akakkanye nti temulina kyemuli. Buli omu ogw'omusaayi oba pulezidenti ani ogw'omusaayi yagulyako. Akaseera kaaliwo gyendi gy'oli nga maama bw'agenda mu katale omugoberera wadde oli bukunya, okaaba odduka emisinde akunaaliza mu lujja. Oba pulezidenti Museveni ekyo bakimukolako, oba Trump bakimukolako, naye essaawa eno bakuteekawo mu lujja ng'okutengerera obutengerezi, nduulu, nnyimba, tengerere sula ayimiridde, tengerere n'omala sekendi abiri agudde. Ye n'oseseetulamu alitambula ddi nga tosobola. Bw'oyimirira kati maama akuba engalo nga tamala gakuwa buli muntu, oyo temumuwa mwana wange, temumuwa. Akwata buyo omwana wange, omwana mumwegendereze, totuuza mwana. Amaanyi ge wafunaafuna mubakutuuza mu bbaafu, ebbaafu ne bakuzizika ebigoye gwe ey'erijja. Alowooza nti nno kati ozimbye nnyo, oli w'amalala. Buli Allah kyagamba towulira, buli Allah kyagamba towulira. Naye mbalayira Allah akaseera kajja kutuuka mujja kuwulira lwampaka. Naye tukozese chance eno tuwulire nga tukyalina chance. Mu nsi muno tewagenda kuba kiwaji. Abasajja babadde ab'amaanyi, babadde abanene, ng'abantu babatya, bajjeno, bakaputeni. Kyeyogera tekiddwamu. Dr. Apollo Milton Obote naye Kamuje bwe tula ku Kabulya wali ayinza ogigobako, gwe Kamuje va ku Kabulya president, gwe Kamuje buno nabo, gwe Kamuje n'otula ku Kabulya president buli wali ayinza ogigobako Kamuje ng'etute Kabulya Obote. Ekyo tekikumala. Eri waggulu okuvaayo gye weerijjira okukakkana. Ne bwe kibaga ebitiibwa baddu ba Allah jalla jalaaluhu. Ebintu byonna bya Allah, yatenderezebwa Allah, ye w'amaanyi Allah. Kyova olaba omusango munene. Era gavumenti ekyo yandibadde kitegeera ne babeera nga bakungiriza omuntu abadde yeeyita Katonda, bye bireeta bbala mu nsi, mbu bishaka Katonda. Ate baamulaze mu bifaananyi ng'abadde n'amalibu. Kati Katonda atasobola kwewadde erinnyo. Obubuyabuya to that extent, stupidity of the highest level. Obubuyabuya. Nene abantu bagenda kuteekawo olunaku olukulu bikoze bitya. Katonda ali omu. Lwaki teyeewadde bulamu? Waliwo ekinene ng'obulamu yandiweewadde. Bano bagenda ne bawaanawaana bujaagaali. Era nze nsekerera abantu abakyasamira, abakyayinayirizi, mu abakyala abakyateeka ebintu mu nva z'ababbammwe. Mugenda mu bukazi buli eyo bukyafu, mbusenga mbulina eddagala limuteeremu.
obasenga abagaba eddagala ly'obufumbo obufumbo bwagaana lwaki temugolokoka obufumbo bwagaana awanga ddenga muwulu lwaki teyali ewaye n'asigala mu bufumbo naye bujagali bagendawo ne bamuwaana ayina iriza emitwalo 4 ayina emmandwa simanyi obukadde 3 ayina bwebiti byali Allah yali tamala kulima buti eki bonna buyiriziirizi n'obumandwa byonna mala kulima buti eki nabekyo tubaga ebitiibwa baddu ba Allah jalla jalla abange tuli bitonde bya Allah waliko amazzi ag'ekyama Allah yakujja from spams ate si mazzi gonna aga spams si gonna abafumbo si gonna mazzi agakuvaamu goyiwa mukyalawo si gonna just a drop agamani gwe yepanka yeeraga weeraga ki ku Allah weeraga ki amazzi ag'ekyama just a drop of spams wali ekyo nali ekyo Trump yali ekyo buli omu yali ekyo genyinyalwa buli omu gamuyita ku lugoye tayagala ennyinda atunuza eri nedda tonjiwaako naye ago mwe wava khaliqu kulli shay'in raziqu kulli shay'in hafidhu kulli shay'in jalla jalaluhu abaddu ba Allah jalla tusaballa jalla jalaluhu asokusasira n'emirembe ku kitibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abaddu ba Allah jalla jalaluhu abantu obutategeera Allah waabwe kyovola balina ezambi lisaasaanye lino lyengenda okusomesaako abantu okukakkanya n'abantu okwerangira amawanga abantu okubeerawo nga bavumaŋŋana olw'amawanga kyeki omanyi abasoga batugira ku maka 40 anti oli musoga oli mugisu oli mukyoli abantu bonna kyekimu abantu kyekimu teri zambi omuntu at least anya omwenge naye okutwana okujerega abantu olw'eggwanga lye Allahu akbar omanyi obuzito bwakyo fena tuli ba Luganda olunyiri lwaffe fena tuva mu Adamu alayhi salatu wassalam fena mwe tuva teri banjawulo tewali njawulo wakati w'Abaganda tewali njawulo wakati w'Abanyankole Abaganda Abanyankole Basoga Bagisu Banyarwanda Bateeso Bakyoli Banubbi byonna bitonde bya Allah naye abantu okuwangaalawo nga beejerega nga mu Abaganda nga mu Abanyankole nga mu Abasoga nga mu Abagisu muleke bali eri abakyalimu embeera y'obubuyabuya naawe omusiraamu ow'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayogera ekigambo naga hadithi eri Muslim hadithi ya Abu Huraira radiyallahu anhu yagamba ithnatani fi nnas huma bihim kufurun ebintu bibiri mu bantu bukafiri naye ekisooka at'anu fi nasabi abantu okukakkanya abantu olw'amawanga gaabwe goyinza okutubulira bajjajjaabo bataana emabega gwokimanyi osobola okuvuma omuntu n'omulangira okuba Omuganda n'olangira omuntu okuba Omunyarwanda oba okuba Omunyankole nga jjajjaawo omukaga ali Munyankole ekyo kimanyi oyinza okutubulira bajjajjaabo bataana emabega kubanga obusiraamu ekitono ennyo omuntu oteekeddwa okumanya bajjajjaabo 10 ekitono waliwo gundi etaliimu khilaafu abamanyi bonna era Imamu Zahabi yagamba eyo riwaya bajjajja 20 la khilaafu fiha olaba Nabi Muhammad sallallahu kati govuma omuntu olw'eggwanga lye jjajjaawo owokutaano omanyi yaliki jjajjaawo owokutaano omumanyi oyinza okuvuma omuntu olw'eggwanga ng'ate ovuma jjajja ne bukeese enkya ng'ate okaafuwadde Nabi Muhammad sallallahu taata we yali Abdallah jjajja Abdul Muttalib jjajja owokubiri Hashim jjajja owokusatu Abdu Manafi owulira bajjajja bateekeddwa okumanya gomanyi bameka oyo Abdu Manafi jjajja owokuna nga Abdu Manafi avuddeko Abdu Manafi jjajja owokuna Kusoyi jjajja owokutaano Kilabin jjajja owomukaaga Murra jjajja ow'omusanvu Kaab jjajja ow'omunaana Luayi
jajja ow'omwenda ghilabin jajja ow'ekkumi fihirin jajja ow'ekkumi n'emu malikin jajja ow'ekkumi n'ababiri annadhari ow'ekkumi n'abasatu kinana ow'ekkumi n'abana mudiraka ow'ekkumi n'abataano iliyasan ow'ekkumi n'omusanvu fihirin ow'ekkumi n'omunaana wembaseerabidde muaddi ow'ekkumi n'omwenda mudarra ow'abiri adinana eyo la khilaafu fihi omanyi bajjajja bameka olyoka okkakkanya abantu olw'amawanga jjajja w'omukaaga osobola omutugamba osobola otugamba jjajja w'omukaaga obukafiri ebyo mubirekeraawo Allah yagamba mu Qur'an ya ayuha nnas abange mu abantu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha yabatonda Allah n'abateekamu abasajja n'abakyala waja'alnakum shu'uba wa qabaila n'ateekamu amawanga n'ebika ensonga eki litaarafu just kumanyagana ne inna akramakum inda Allahi atqakum asinga ekitiibwa mu maaso ga Allah yasinga okumutya ensonga y'okwekkakkanya n'ebeerawo nga nsonga Allah jabbasaako obusungu gw'okkakkanya gw'ovuma buli woovuma omuntu olw'eggwanga nga mmwe abasoga nga mmwe abakiga nga mmwe abaganda nga mmwe abanyarwanda nga mmwe abateeso ne mutandika okulangira abantu olw'amawanga gaabwe gwe mu myaka 1000 emabega wali luddawa eno Uganda lyakamala okubeera Uganda Buganda origination y'Abaganda tokimanyi olaba nange yakola sciences mu A-level ne ku university ne ku masters yange ebyo mbimanyi gwe ekyo tokimanyi nti the Baganda originated from the Bantu bw'olaba origination ya the Bantu migration bonna be Cameroon mwali baawano si origination the Bantu migration muli be Cameroon wonna East Africa Banyarwanda Bagisu Banyankole Baganda kubanga Buganda kiba mu kigambo Ganda olwo lwali lulimi amanga the languages of the Bantu ekyabajjayo ki mu Cameroon why did they migrate kankuzeeyo kakatonotono ne history gwe wasoma tosobola na mutegeera kumanya nti mwenna mwali omuntu omu family emu ebimu ku byabajjayo they were looking for fertile soils ekyokubiri okugurezinga ente zaabwe mu Abaganda temulina njawulo na Banyankole mwenna muli balunzi muli balimi ekirala family issues muli omuntu omu muli ba Luganda niye abantu ne bamala baddawo n'olaba n'omusajja profesa golooza munaategeera simanya batukubye mu Buganda kubanga basola mu mawanga Shamimu Malende Muganda lwaki tebawadde ennambi ebyobufuzi abantu ne bibalinnya ku mitwe ne bibeera bizeddiini lwaki tewabaddewo nnambi Farida oyo si mwana wa nnambi ndooza n'erinnyo liwulira si nnambi neewulira Shamimu Malende eno amuru yasse businga ya minvuuli oba mulalu oba kidomola kubanga nayo kyandibadde kidomola bandi kitiikinze kubanga Allah sabusa amuru wali eri ekibuli bajjeeyo Muganda Kasozi Ibrahim kubwe mupi ne bawannyeko Derek simanyi na ggwanga lye baŋŋambye nti munubbi mukyala wange omu ku bakyala bange omunubbi yaŋŋambye nti nno agamanya tugatuuma ebyo si ebyo ebyobufuzi bireme baawula yawula muli muntu omu muli ba Luganda ate Allah n'akola ekinene ebintu yabikyusa gwe eri abantu obajerega ate Allah obwagazi n'aswikinga abavubuka Abaganda nga baagala bakyala Banyankole n'aba Allahu akbar bonna teri muvubuka yenna nze abavubuka basinga mikwano gyange ne bahaji genda otulire abasajja bonna abasuubuzi abagagga abasajja Abaganda bw'aba n'abakyala basukka mu babiri kuliko Omunyarwanda oba Omunyankole bw'ovuma eggwanga ovuma baana bo ate Allah najja akikola ng'ate abakazi Abanyankole n'Abanyarwanda ate baagala nnyo abavubuka Abaganda kubanga be bagabi ba ssente Omunyankole omanyi tagaba bagamba ffe katufumbirwabo olabye Allah jalla jalaalu waliwo Omunyankole n'agamba nedda ebyo mwe muteekateeka omulinga bano Abasomaali mulekerawo gamba nedda ffe twefumbirwamu ffekka bagenda bendako abantu ffe twalinga kwa iyo ezo family ebyo Allah yabigaana n'ennabbi oyo tetumuwa kubanga waggwanga gundi Allahu akbar zina yekka abaana Abasomaali bayambalanga sharia nga bayingira mwayo nga bwe bafuluma
bazigira nenga abaana abaganda kye babakola babatikka mpakamba nga kye babakola gwe gana mbuto bafumiza kye babakola ati gwe tomanyi nze ndi muvubuka kuva P1 mpaka senior 6 nsomera mu Kisulo oyina kyomanyi mubadde mu kyalo nze ndi munna kibuga banzaala Ntebe oyina kyomanyi mwenna muli omuntu omu waliwo kumwatayina muwala Munyarwanda oba Munyankole ataba wala Abanyankole n'Abanyarwanda ate baagala kufumbirwa mmwe olabye ebintu ebyegera muvumangane ku lw'ebyo temuli omuntu omu nze mbagambye ffenna twava Kameruni kubanga Buganda among the groups of the Bantu bonna Banyankole Banyarwanda bonna East Africa yonna eri bwogenda n'olaba where did the Bantu migrate from Cameroon toli mu Cameroon okategeddaako toli mu Cameroon siwe wamwe Cameroon wano wamwe alla lwaki mwave wamwe Cameroon kubanga byebika byonna lwaki mwave wamwe Cameroon kubanga it's where the Bantu originated from ye origini yaabwe mudawo muli omuntu omu kyovula bwe kitibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muli omuntu omu olaba bali eri Abachina gosobola okwawula Abachina n'Abajapani Abajapani bakola ebisobola baawula golabanga abooluganda kati naabeeru we batulaba balowooza tuli baluganda kyovula abana abasajja aba Nigeria bakujjukujju bakozesa passport nga siye nagenda mu China is this you anyway it's you nenga mulala era nabo batulaba ntuli omuntu atya abayindi batusosole Abawarabu basosola abantu nammwe musosolangane ng'amajinni gabalinnye ku mitwe ne shayatini temwetaaga kusomera lukuya ate buli abantu mwenna muli abantu olaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi mu Muslim yagamba yogera ekigambo n'agamba innakum sataftahuna ardan yagamba basaba mujja kugula wensi mujja kugenda muyingire eggwanga eyo riwaya kanjirike riwaya eyokubiri Nabbi yagamba sataftahuna Misra mugenda wewunye Nabbi ayogera ali Madina mu Quraish naye abagamba mugenda kugenda e Misiri Egypt nene abagamba embanga muguddewo abantu beeyo fa ahsinu ila ahliha abantu beeyo mubayise bulungi ku lwange lwaki kubanga fa inna lahum dhimmatan wa rahima kubanga eyo nina yabo oluganda lwange naye omanya oluganda beera ategeeza Hajara mama wa Ismail naye okubala okuva ku taata wa Nabbi Abdallah okutuuka ku Ismaila bajjajja bali wasatu mugamu batano gwe nkubuuzizza osobola okuyimira n'otugamba bajjajja abo mukaaga emabega golowooza oli mu Lugwala ojerega Abaganda naye okimanyi nti nno gwe omulugwala osobola okwekanga nga jjajjawo ow'omukaaga ali Muganda just mukaaga gokka n'omuntu ajja aboogere otugambe n'amawanga gaabwe gwavuma abantu olw'amawanga muli omuntu omu ene dunia kaseera kyova olaba ow'ekitiibwa Abu Dharri anyume n'agamba anna Aba Dharri radiyallahu anhu wa Bilalan Abu Dharri yali sahabi yali musajja muwarabu nga mu Quraish mulangira be bamu kubasooka okusiramuka Abu Dharri bayombagana banyiigagana ne Bilali yali musajja muddugavu mu kkala bwe banyiigagana watasaaba ne beevuma ne mu kwevuma in the due of abusing each other wa fi thawrati al-ghadabi ku ntikko y'obusungu nga bw'omanyi nga muyombaganye Abu Dharri n'ayogera ekigambo nkugambye Abu Dharri be bamu kubasooka okusiramuka muwarabu mu Quraish mulangira ne ku ntikko y'obusungu Abu Dharri n'ayogera ekigambo kyalaba nti gigenda kulumya Bilali n'agamba yabbuna sauda owange gwe mutabani wa kaddugala Allah ekigambo okumanya okuvuma omuntu mu ggwanga kinene wonna baali katugambe nti baali beewemula Bilali naye ngaddamu ne kasita baamuvuma eggwanga lye Bilali yasirika n'akaaba kyeyakola fashakaahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Bilali n'agenda n'amuloopera ew'ekitiibwa Nabbi Muhammad n'amugamba
Abu Dharr yanangidde eggwanga lyange gyenva. Allah. Nabbi Muhammad najja nabuuza Abu Dharr aayyartahu bi ummihi, omulangidde maama we? Riwaya endala yamugamba omulangidde eggwanga gyava. Nabbi agamba muwalabu munne Abu Dharr omulangidde nnyina, omulangidde eggwanga lye. Bw'atyo Allah bwe yasiima. Kyova olaba lwaki okuvuma abantu mu mawanga oba bukafiiri, kubanga Nabbi salama nga bwe yagamba nti okutwana fi nasabi bukafiiri, kubanga omwo mulimu okubeera ng'onenya Allah. Lwaki Allah? Kubanga Allah ye yamusiima abeere omukyoli, Allah ye yamusiima abeere omuganda, Allah ye yamusiima abeere omunyankole. Lwaki ovuma Allah? Nabbi abuuza Abu Dharr aayyartahu bi ummi, omulangidde nnyina? Ne Nabbi yayogera ekigambo eri Abu Dharr awamu n'obuzito bwe, n'amugamba innaka muru'un fiika jahiliyatun, okyalimu embeera y'ekikafiiri Abu Dharr. Ekigambo ekyaluma Abu Dharr. Abu Dharr n'ayogera ekigambo n'agamba ala hali saati min alikibari, omubaka wa Allah ku myaka gino gye mmaze mu busiraamu ngamba nkyalimu obukafiiri? Nabbi n'agamba qala naam. Bwe kibanga Nabbi yagamba Abu Dharr nti okyalimu obukafiiri olw'okuvuma omuntu olw'eggwanga, ogenda kuleeta ani? Ng'oleeta gweddira ekibe? Waakoze ekigwe? Ng'oleeta gweddira enkebuka? Waakoze eki? Nabbi just kujerega bujerezi Bilaali ggwanga lye. Bino byonna bye beevuma okwewemula Nabbi tebetunuulira. Naye ekyo kyokka kye yamugamba yabuna Sauda, owange gwe omwana wa kaddugala. Allahu akbar. Nabbi n'amugamba innaka muru'un fiika jahiliyatun, kukyalimu. Abu Dharr n'agamba ya Rasulallah, ku myaka gino nga ffe abasooka mu busiraamu oŋŋamba nimu obukafiiri? Nabbi n'amugamba qala naam, kubanga ovuma Allah, Allah yasiima abeere omuddugavu. Lwaki ovuma eggwanga lye? Riwaya endala Nabbi salama yagamba innaka muru'un fiika jahiliyatun, n'agamba faqala, Nabbi n'agamba fa innahum oba fa innakum ikhwanukum, awo bemulaba bemuvuma n'ogerega omuntu olw'eggwanga baganda bammwe. Ne faddalakum Allahu alayhim, just Allah yabasukkulumya busukkulumya gye muli. Allah asukkulumya gw'aba ayagadde, togerega bantu lwa ggwanga, Allah asukkulumya. Nabbi n'ayogera ekigambo wano kijjira naddala mu abakyala abalina abakozi, abalina ba house girl, nakankoonekwa dde omusomesi gw'abakozi, okubonyaabonya abaana b'abantu abo bemulaba abaana tozze mubonyaabonya, ekimutadde awo mbeera nimubonyaabonya abaana, toyagala kulya naye oyo naye mwana w'abantu mbeera. Lwaki mubabonyaabonya? N'omwengo ezikoma bwe ziti, omwe emitwalo 4, olowooza okuwa omuntu temunywa naye kyayi, tutula ne ku dining, naawe osobola okufa ne mwami wo n'afa ne bakikola abamu ku baana bo. Mubonyaabonya abaana ne mubabonyaabonya, igwe imwe akaseera kajja kutuuka. Ffenna sika akaseera nga bakutadde pamba mu nnyindo, mwe mugira mwerijja. Omanye abakazi muli bangezigezi, engezigezi, mulina engezigezi era mujeregerera. Toŋŋamba ddiini, tonyumya, weeyogera kwebikkirira. Bw'oba okubiza bakuba ennaku zino nkyaganya abantu okuwasa abakazi abasukka mu omu. Ne bwogera ebyo mmwe bye mubikkuza wano, bwe banaakuteeka mu kabuli ng'emisolo girandise okuyitamu, ojja okukitegeera nti Mungu tebamuzannyirako. Tokuba Allah ku kifuba. Emabega kawo twaziika omukyala, mukyala mukagga, Allah amusaasira, mukyala munnaddiini, naye tuba tumuteekayo tuti abaana be baaliko basima kabuli yali ntono mwana Adaani. Obudde bugenze, omwana we mu kupuresinga bwati, kubanga we twasima waliwo oluyinja, mu kupuresinga bwati kubanga yali amaze okusumulula wano oluyinja ne lusala egundi wano. N'olabanga omubiri gwe olaba alumwa, enkuba n'etonnya amazzi, omukyala abadde omunyirivu. Ebizigo osanga abakyala nga balina bye beekolerako ebizigo bya bukadde 3, temuva mu nviiri, teri abagana kwekolako, temuva mu nviiri. N'omusanga nga atadde bwati omutwe alinga muvuzi wa nnyonyi, bukadde 2 ajjako kina zaako kiri,
neje emibiri janvunyu ne bagamba mwebikirire. Allah n'agamba ya ayuha nabiyyu owange gwe nabbi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alayhinna min jalabibihinna. Gamba bakyalabo ne bawalabo nammwe Allah yagamba nammwe bagambe yudinina alayhinna min jalabibihinna mwebikke mwambale bulungi. Agambe ekyo yani eyatwala ono omukyala wolo omukyala awo Whitney Houston tavunda teyalina lulungi tujjeyo akawanga ke Whitney Houston tumugjeyo tuleete omukyala nalulungi eyali Miss World mu 1995 tumulete tawedde ku mpagala. Allah yabagamba mwebikke teyagamba yudinina alayhinna min top minihinna. Sikiyagamba Allah teyagamba min top minihinna, teyagamba min skati minihinna. Teriyagala kulaba olagachi ebiwuka ebyerere bikka bano be mulaba nze mbabbirako bakoowamu abawala abakunama yandibadde mulungi naye nyambala kyova olaba ate nammwe babategedde asaala ayagala ki ng'ateekako sharia ku Kochi Plaza erujje wanoga wallahi tajja kukakaaya mwaka gumu yakasiramu wamufunye anti oyitira mu imamu. Allah imani gyalina olaba ka imamu kankubula ekintu okumanya oli omuwala ayina imani oba oli awo ekiro ssaawa mwenda nga kkubira noga baba nagamba dde kkubira kugolokosa tahajjudi ono gwe ngenda okutwala oba oli awo nga kkubira ku Sande ekiro lyadda ku Mande tosiibe oba oli awo ssaawa nnya kkubira ez'okumakya tosale ku duha. Buli oyogera naye Allahu akbar balimba anoonya kamaliramu mugwe oyo fayita gwobalaba na bukaya ba fayita asambye premiership okuva yatandika La Liga Serie A ewali endobo Bundesliga kati anoonya gwe waanayambala mugwe musale istikhara Allah asunsule mwembalabaawo bakujjukujju n'okusinga bwe mulowooza bakujjukujju muteeke ewaka olabe ng'omaze omukolanika. Nsaba Allah jalla jalaalu wansaasinamu abasaasire atumalire agatte emitima gyaffe abange twagalane tuyunge eŋŋanda nga bannayuganda ng'abantu b'omu East Africa ng'abantu b'omu Africa bwe munaakutula eŋŋanda nga mutandise okwesojjasojja mutandise okuvumaŋŋana ojja kuvuma jjajjaawo ojja kufuna ow'eruganda lwo ate omanye obubi bw'okutula oluganda omanye obubi bw'okutula oluganda. Mwenna muli omuntu ogwo nze nkwadde ka history katono nnyo origination yaffe Baganda Banyankole Bagisu Basoga fenna we are under the Bantu group. The origination of the Bantu Cameroon twali omuntu ogwo kyovolaba Allah jalla jalalu wansasinamu abasasira aqulu qawli hadha an astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrur rahim. الحمد لله الذي خلق كل شيء بإرادته فقدره تقديره. حبيبتي وتمغوا مماني temugwa mumanyi mu bintu bino bya dunia ebintu byonna mu nsi muno bya kaseera katono kasiwukira yaliko omugagga yadi 7 arcades kasiwukira 7 arcades oyina ebizimbe meka mwina n'amaduuka nine weeyagala n'ogenda ng'ozimba 7 arcades mulwana had assets baliwa Suleiman Kigundu Allah musasire was a governor of Bank of Uganda ya chali muri Mutebire ne Mutebire na yali okaseera aronda Nyakairima yali was Minister of Security was a CDF esawe no mu kifo kye muri mujja Odongo kaseera ebintu byonna bya kaseera radio about the upcoming artist for just a short period of time. Radio AK47 bwatyo kaseera Semwanga bwatyo kaseera Paulo Kafero kaseera
oyita ojoko kaseera bonna kaseera naye abange eddiini temuggwamu maanyi. Eno si enkomerero ya qiyama, eno si qiyama. Kyova olaba aya zino mugende nazo tusaba Allah jalla jaazi tuwe mwezi okuyiga mu surat Araf. Kabineti abantu b'omulembe gwa Firawuna, kabineti ye ne bannamagye aba Firawuna, aba Farao bamugamba ebigambo bino biwulirize. Waqala almalau min qawmi Firawuna, bagamba Firawuna president ne bamugamba atadhara Musa wa qawmahu liyufsidu fil ard. Ba minister aba security bannamagye ba minister ba Firawuna bagamba Farao, bamugamba ki? Olese Musa n'abantu be abavubuka bonoona ensi bekalakase, wayadharaka wa alihataka, ne bamugamba obalese obawadde beetu. Baminisita bagamba Firawuna obawadde beetu, bagenda kudinka peyini ngo obawadde beetu. Abantu balekerawo okusinza okulabawo, batandike kulabawo Musa. Nooli gwe mutegedde, sijja mwogera, nooli gwe mutegedde. Abantu tebagenda kuva ku gwe wekka, baleke ne bakatonda bo. Abantu balekerawo n'okuwagira baasi obalese. Firawuna yayogera ebigambo bino byali binene. Bwera abantu kulaya bagamba sanuqattiru abinaahum, ngenda kutta batabani baabwe. Tebyakasooka okuva edda nedda gyebiri, ngenda kubakuba abavubuka abo. Yagamba ngenda kubatta. Firawuna bwatyo nga bwayogera sanuqattiru abinaahum wa nastahayi nisaahum, ndekewo just baana babuwala. Amawulire ago bwe gagwa mu matu ga Musa akuŋŋaanya Bani Isirairi abavubuka. Waqala Musa liqawmihi, n'agamba abantu be ista'iinu billah. Firawuna yeeweredde okubakuba n'okubatta, n'abagamba mwesigamire Allah, wasbiru, ate mugumiikirize. Abange mwesigamire Allah ate mugumiikirize. Mugumiikirize. Teyabagamba nti mwekalakasi, yabagamba mwesigamire Allah ate mugumiikirize. Abange buli owabasaburu, Nabbi Muhammad yagamba wa'alamu anna nasra, okutaasa kwa Allah ma'a saburi. Abange buli waba obugumiikiriza, emabega w'obugumiikirize bayufaraha. Musa yabagamba ista'iinu billah wasbiru. N'abagamba ekirala, n'abagamba inna la arda lillah, enseno ya Allah. Wano wulirizawo bulungi. N'abagamba enseno ya Allah yurithuha man yasha min ibadihi, Allah agisikiza buli yenna gw'aba ayagadde. Buli yakwatanga kuba pulezidenti wano mu Uganda ng'agamba sirina gyendaga. Obote jjajjange yabadde nga managamba Obote bw'akomawo ku Obote 2 yagamba this is history. I was thrown out of power, I was exiled, but I'm back. It has never happened. My being back means I'm going to die a live president of Uganda. Akaseera bwe kaggwako yayita ebusi nga talamagana mu maaso. Ebusi yayita nga talamagana mu maaso. Akaseera kaweddeko. N'abagamba inna la arda lillah yurithuha man yasha wal aqibatu lil muttaqin. Abange ate mwabakkiriza, abange kabbuli etulinzi. Kunsi tugenda kuvaawo, kunsi tugenda kuvaawo. Mobutu Seseko Ozabanga Kongo aliwa Obote aliwa. Abange buno obulamu butono, tulina obulamu obunene. Ebigambo ebyo Musa wabigamba abantu be nga tumaliriza, nga abagumya mugumiikirize,
mwesigamire Allah temwekalakasa n'abagumya n'abagamba ensi ya Allah agisikiza yenna gw'aba yagadde naye abantu bamuddamu ebigambo bino nga namwe muyinza okuddamu qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana owange Musa otugamba twesigamire Allah tetugumiikirize twanakuwazibwanga tonnajja gye tuli tunakuwaziddwa ngoze ebintu byaffe byonna babitutte Musa ebintu byonna babitutte Musa otugamba tugumiikize n'ebintu byonna babitutte Musa nayogera ekigambo nagamba qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum nabagamba akaseera kasemberedde Allah okuzikiriza omulabe wammwe wayastakhlifakum fil ardh namwe Allah bakwase mu kintu fayanzura kaifa ta'malun Allah alabe enkola yammwe n'ebeeti era Allah agamba walaqad akhadhna ala fir'auna bisinin wa naqsim min athamarat la'allahum yadhakkarun nsaba Allah jalla jalaaluhu atukutegeera hatusaasire atutaasi hatusonyiwe ebitusobako ebizibe mulaba mu ggwanga ffe ebyonoono byaffe buli olaba omuntu nga tomwagala omanya naffe situli balungi Allah jalla jalaaluhu awa omuntu abantu okusinzira ku mbeera zaabwe abange tulongoose tudduke emisinde tudde eri Allah yaleeta Firawuna eri bani Isirairi nga kikemo okutuuka Firawuna bwe yatuuka ku ddaala erirowooza mbu nno kiwagi ana rabbukumul a'la Allah agamba fa akhadhahu Allahu naqala al-akhirati wal ula abange maaso gaffe waliyo kabuli maaso gaffe waliyo qiyama tugenda kufa lowooza kaseera bugenda kukeera enkya Allah agamba olunaku lwaleero Sumayya Maryam si kyakwagala mu kibuga ku kkooki nkwagala mu bitooke embalala nkwagala bugerere akaseera kukafumiitirizaako nze 2007 nali tula senior 6 musanze zitwalimu abaana 85 nga batano mu Akisinga bali 193 2007 abaana be nakola nabo elevo abasukka ensanvu mbazizi myaka gye gimu nange myaka 3 more than 70 mbazizi obwo bulamu tebuzannya mulekeraawo amalala mu abasajja abakulu abavubuka temuyina kyemuli kye bataali eyo kabuli buli kika kya muntu mwekiri abaniga batupaka mwebali buniga bwe bukwewaza tupaka abalasi babobu male balake dube mwebali kale bekyange abalasi bonna mu nsi yonna bakwata ebipande nga batadde emisokoto gyenjaga mu kamwa emu bagitadde n'emmatu nga bagenda beekalakasi release bobu male release lake dube Allah yinzo gamba owaye abalasi bayinza okunkuba kambalete omuntu waabwe abalasi bandinkubiraawo Allah akwata buli kiramu toyina kyoli kye bataali oba bameja banobo mayombo bali awo bameja jeno kazini bali awo abange tuli omuntu omu tetuli kitu ene dunia tugenda gireka bintu bibiri kulya genda manju ezo toilet zijula chips chicken chops bali bagamenti no toye jula busabwante chips chicken eggs fish olinga bana abana abawala buli kyasaba kusokebwako si njagala chips chicken chops cash ka weerabira siya kofini ejja netereze wetereze kofini ejja netereze nsaba Allah jalla jalaaluhu wampa okutegeera ateeka obutebenkevu mu ggwanga lyaffe ya rabbal alamin tusaba Allah jalla jalaaluhu atwongere amaanyi agakola emirimu emirungi atuwa obulungi obuli mu ggwanga lyaffe atasobye obuli mu ggwanga lyaffe tusaba Allah jalla jalaaluhu aleme tujjako aleme tugezesa na kigezo kya kutabangula ggwanga lyaffe ya rabbal alamin tusaba Allah jalla jalaaluhu nga tumwegayira kyonna kyayinza okuleeta akireete mu mbeera esinga obulungi ya rabbal alamin tusaba Allah jalla jalaaluhu asonyiwe bakadde baffe bali mu kabuli abafa nga balina la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah abakyali abalamu abatalina la ilaha illa Allah tusaba Allah jalla jalaaluhu mebatira ku mbeera gy'atayagala batire ku mbeera gy'ayagala la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma